Mukama kubanga erinnya lyo lisaanidde okugulumizibwa eri amawanga gonna. Mpa okutegeera olwaleero eri ebyo ebibadde ebizibu by'okutegeera eby'obulamu bwange Yesu. Yesu waffe engaliza buli kubanga mulungi. Kina let's speak. Tuli mu Makko essula ya 4 olunyiriri lwa 11. N'abagamba nti mwe mwaweebwa ekyama eky'obwakabaka bwa Katonda. Mwaweebwa ekyama ky'obwakabaka bwa Katonda. Naye bali abali ebweru. Naye ate bano abalala abatannalokoka. Byonna bibabeerera mu ngero. Basobola okubiwulira ne batayinza kubitegeera kubanga bya ngero. 12. Bwe balaba balabe. Bajja kulabanga ne batetegereza. Ne tebajja kutegeeranga okwetegereza ebyo ebibalabye. Era bwe bawulira bawulire. Bajja kuwuliranga ne batategeera. Ne tebajja tegeeranga bibadde bitegeeza ki. Mpozi baleme okukyuka nate okusonyiyibwa kubanga tebajja kuva mu kibabaddemu yadde baawulira. Kati waliwo tutegeera waliyo omuntu gwogenda obuwulira enjiri nga si wakulokoka. Ojja gimuwulira tajja gitegeera niye yagikoze eki. Otegeera ekyenjogirako? Era Bayibuli egamba nti ennaku zaabwe ez'okusalirwa omusango zirituuka, si buli muntu nti ajja kulokoka. Wano weekategeerera waliwo n'ebyawala we bakoogererako wano agambye nti kale banaawuliranga naye ate tebajja kutegeeranga kye bakoze eki. Kwata ku matugo omugambe nti omwoyo wa Mukama mpa okutegeera ebigambo bino eby'obulokozi, mpa okutegeera ebigambo eby'engero bisobole okukyusa obulamu bwange mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Sikwira Katonda engaliza bulwanga mulungi. Mpita wansi awo 13. N'abagamba nti n'abaddamu temumanyi lugero luno, temutegedde bye njogedde ku ngeri z'ensigo ziri. Kale mulitegeera mutya engero zonna? Kati mulitegeera mutya nga siriiwo? Mulitegeera mutya bye nasoose okwogera? Temusobodde kutegeera luno olugero olwange olw'okusiga nga nammwe muli bali. Temusobodde kutegeera lugero lw'embageredde ngeri taata gye yalwogerera nangeri gye yatuteekateekangamu munaategeera biriwa. 14. Omusizi asiga kigambo. Omuntu yenna omusizi asiga kigambo. Kati n'owuliriza wano we wali olutalo olunene. Abamu tubabuulira ennyini mugamba lunaku lwa kusiga n'agamba Yesu y'ensigo yaffe. Bameka ng'ali okiwuliddeko n'osanga omuntu ng'ayigiriza ng'akulaga okusiga ku kyama wangi. Kati katutunuulira ensigo goba tokiwulirangako waliyo bekituuseeko n'abali ku social media. Kati le bwetaaga okuwulira wano olunaku lwaleero because why nabagambye nti watandika omwaka n'okukkiriza naye olaba omwaka guwunzikibwa bye watandika osaba tobikoze eki ne kugamba sigaza okukkiriza. Katonda akola ne ku ssaawa ekola ki? Yesu atugamba mutegeere olugero luno. Omusizi asiga kiki? Ekigambo bakisiga bati. Ani asobola okutubuulira engeri gye basiga ekigambo? Njagala okubuuza walokoko otya? Buuza nimbawo walokoko otya? Wategeera otya Yesu? Waliyo omuntu eyajja n'akubuulira Yesu si bwe gwali? Kati Bayibuli egamba nti naawe weetaaga obuulirayo omulala ani? Oba enjiri eno giveeko buvi. Katugende ku nsi omwaka guweddeko okaaba ebintu byatandika okaaba omwaka guweddeko okola ki? Kati Yesu agamba bwe mbatemu ddaku wali okabasomire sagala beekwase era sagala beekwase. Makko 4:13 wetu n'abagamba nti n'abaddamu temumanyi lugero luno, temutegedde lugero luno bwe luli. Kale mulitegeera mutya engero zonna? Mulitegeera mutya ebirala byonna? Kati kitegeeza olugero olugereddwa lubadde lw'amakulu naye ate waliyo ebirala bye yasoose okwogera nga nabyo byamaki. Bw'oba tosobola kutegeera nsigo olitegeera otya okusiiba? Olitegeera otya okwewaayo? Olitegeera otya okunoonya? Bw'obanga tosobola kutegeera ekintu ekimu ekya kati buli muntu akubuuliranga enjiri luno olunyiriri lumusomerenga ekikulu balubuuka. Yesu abuuza bwe mba temutegedde kino ekyange munaategeera mutya ebitali bya bibagambe.
15 bano beba okumabbali g'ekkubo ekigambo dayo wali okasome bulungi obabuuse bajja kubula. tuli mu Makko 13 n'abagamba nti temumanyi lugero luno kale mulitegeera mutya engero zonna ziri endala. 14 omusizi asiga kigambo omusizi yenna asiga kigambo. 15 bano beba okumabbali g'ekkubo ensigo ziri ez'okubbali y'ekkubo ze zino. ekigambo bwe kisigibwa ekigambo bakisiga batya kwe kuyigiriza omuntu si njiri yokka. ebyo by'omanyi waliwo eyabikusomesa si bwe guli. wagenda mu ssomero ne bakusomesa nti emuga ogattako emu zibeera mmeka. bakusigamu obuyivu. era gwe bw'obanga naawe tofuddeeyo kuyigiriza balala kitegeeza tebajja kukola ki. kati Yesu abagamba omusizi yasiga ekigambo. katandike ekigambo. bano beba okumabbali g'ekkubo ekigambo bwe kisigibwa omuntu bw'abuulirwa enjiri oba n'asomesebwa ekintu kyonna awo bwe bawulira n'awulira olwo nno bakusomesagana enjiri bwegenda mu maaso. amangu ago setaani n'ajjamu ekigambo ekyasigibwa mu bo. kakati bwe bamala okuyigirizibwa ebibasomesezza oba omwana ali mu kirasi ticca n'asomesa ku lubaawo mukama mulungi yeebazibwe kawumpuli oba emyoyo emibi negiyingira mu bulamu bwe negibbamu ekyamuyigirizibwa. aba talina njawulo n'oyo ataakola ki. genda wansi tebamutegedde oba mbalese nnyo naye nyongeza ku microphone yange sigifuna bulungi ate nga njagala okwogera ebigambo bino njogeremu ku alto katono nnyo ndowooza. njagala njogera ebigambo bino nga bitegeerekeka. ebyo bye mwogera Yesu nsigo kakati Mukama kyaggwa bikoze bitya. agambye ekisooka omusizi asiga kigambo. wangi omusomesa akwata ennoni n'ayimirira ku tasala mutwegu amuteekemu okutegeera n'atandika okwogera ebigambo ng'ayimiridde ku ki. omusumba ajja n'ayimirira ku katuuti nga bwekaliko n'ayogera ebigambo. onabbi n'alagula ebiki. kati akola ki. asiga. nakati ndi mu kusiga katono omulungi yebaza. n'ayogera ebigambo oba n'awa obunabbi. kati wano wetugenda okulabira n'abamu be bawaddeko obunabbi ne butatuukirira ne bawooza obunabbi bwali bwa bulimba. kyajja kitya ebyo ebyogeddwa mu bulamu bwo obutabeerawo. ebyo ebikusabiddwa obutatuukirira kijja bwe kiti. ddamu awanyume njagala osome ekigambo nkibabuulire. Makko 4:15 yes. bano beba okumabbali g'ekkubo. kakati waliwo abantu abamu nga bali mu mbeera bweti. ekigambo bwe kisigibwa bwe babuulira enjiri oba ne basomesebwa mu classes awo bwe bawulira ne bawulira ebyo ebiyigirizibwa n'ebibuuliddwa mu makanisa. amangu ago setaani n'ajjamu ekigambo. omwoyo w'akalondoozi n'abalondoola okutegeera n'akubajjamu ne kubula. 16 yes. ne bano bwe batyo kati ne wabaawo ate bano abalala kati bali babaddewo bayigirizibwa n'ebyabayigirizibwa tebakyabikola ki. omubi yabikoze eki yabitutte. ne bano bwe batyo lindako wano omwoyo wa Mukama alina mwampadde. waliwo abantu nga babulwa okutegeera si ti kubanga bayagadde naye kubanga emyoyo gyababbyeko kukola ki. ekirooto yakiroose okwolesebwa n'akulaba naye agenza okukeera ku makya takyakijjukira. omubi yakikoze eki. era kwenjogera naye wangi kituufu ekkanisa yagibaddemu obunabbi ne babumuwa era n'asabirwa era yafuddeyo nnyo okutegeera ebyo musumba byayogedde naye bugenza otuuka enkya takyabikola ki. kona kulimba omugambe nti kati tutandise ogenda kwezuula naye woobonaabonera. abaweereza baatudde 10 n'onenya omu n'omugamba lwaki wakoze bwoti naye byonna byonna bye wamunenyeza omwagezi ova meeting we yabadde
olwafulumira nze tebanjagala teyakoze eki ebyamugambiddwa byonna omubi yabikoze eki kati betuyiriko bano ekibasigiddwamu kitwalibwa omubi nkwata bulungi awowandiika omutwe gwaffe guyitibwa okukkiriza okutakoma kakati tulaba ebintu bwe bifa mu bulamu ennamba ekisooka emyoyo gisobola okubba okutegeera kwotegedde mu Katonda gisobolera ddala yadde oli muweereza yadde oli muki naye okutegeera okwo ne bakutwala wewasoose Yesu wayogera waliwo abantu nga babbibwa okubikkulirwa okwolesebwa ekigambo kwegamba ensigo eno ey'obwakatonda ebapushinga okubeera ab'amaanyi omubi agikoze eki abo beba namba emu namba bbiri abookubiri kati nno bano tubasanga nga bakaaba ng'abatannafunako njiri ng'abatasabirwangako ng'abatalagulwangako obulamu bwabwe bubeera bubi nga bufaanaganira ddala n'obwabali abatabuliranga ku njiri Mukama omulungi yeebazibwe naye ng'ekireesedde obulamu bwabwe okubeera bwe butyo emyoyo gyatutta okutegeera kwabwe omwana bwe yagenze mu kiraasi n'asoma kiraasi yabaddemu lipooti egenza okujja nga yasembye siti teyasoma ne bwe yamaliriza okusoma emyoyo giri emibi ne gitwala amagezi ge gonna nabbibwa okuyita mu miki mu myoyo oyo ye muntu akola ki asooka obulamu bwe bubeera bubi era abaabonaabona nga talina njawulo ne gwe baaloga yadde taliiko ddogo asobola okubonaabona nga gwe baaloga kubanga ebimuyigirizibwa byonna ne byalina okwekwata kalwane omubi abikoze eki owookubiri Mako 4:16 ne bano owookubiri bwe batyo be bali abaasigibwa awali enjazi kakati waliwo omulala owookubiri nga ye ekigambo okukiwulira yeetaaga kusooka kufeesinga birumya kyogere ntya kwegamba ng'omuntu okuyingira ekkanisa atandika okusaba yeetaaga okubeera n'ekirwadde okutegeera okusinza Mukama yeetaaga okubeerawo n'ekiki bw'abeera n'ekirwadde mu bulamu bwe nga kimunyigiriza n'alyoka asinza Mukama n'akaaba tuli ku bookubiri waliwo omwana ngenda kwogera mu biti bibiri ngenda kwogera mu classes gye mwasomeranga ne mu bulamu bwe mulimu musobole okutegeera amangu omwana asobola oyingira kilasi nga ne bw'omuyigiriza tayiga nga bwetaaga kuba mukube nga olwajjukira nti jjo bankubye oluyi ku ttama n'alyoka ajjukira ekyamuyigirizibwa bituliko ab'okumeka bategeerera mu bugubi bo bategeeredde muki omuntu agenda okukola nga ye omukisa ogugwe sente yiye ya bulumi abamu bakomekeza n'emikono tebayina gye bakolera mashini zibatemye ngo okubeerako nekyayina alina kuwaayo buki tuli ku department ey'okubiri tuli ku nsigo ne bonna bonna babuuliddwa 16 ne bano bwe batyo be bali abaasigibwa awali enjazi kakati ekigambo bakiwulidde naye emitima mikalu bona okukkiriza kuzitobwamu kinaakola naye ekyo kyebalagudde ekyo kinaasoboka okukola kagamba enjiri ebuuliddwa obunabi bubuuliddwa musumba abuulidde atuuyanye naye balina olwazi mu nda yabwe olubasinza okulisiivinga abo bwe bawulira ekigambo bwe bawulira enjiri amangu ago bakkiriza n'essanyu Mukama ajja kikola mu kirasi omwana omuyimiriza essaawa eyo n'omubuuza 1+1 n'akuweerawo answer 2 n'omuwa ekitabo agenda omaliza nga ate yawandiiseeko ffu bano tebaliiko mizimu bano abookubiri tebaliiko miki wabula bano obutamanya bwabwe si kubanga baliko mizimu tewaliwo myoyo gibba kutegeera kwabwe okutegeera kwabwe kubeerawo era ne bakulaga nti bategedde era ne basanyuka n'okukola ki n'okusanyuka
Mukama mulungi yebazwe. Katonda agenda kuviridde agenda kusanyusa amina. Nafuluma n'okukkiriza okwo. Okukkiriza okwo ne kukoma ku mulyango awo. Yesu omulungi yebazwe bamaleyo 17 ne bataba na mizimu bo. Kati bo bwe bamala okukkiriza tebalina stowe receiving nga kye bakkiriza. Emizi tebagikola ki? Mukama yagambye agenda kukolera n'abuulira abantu abalala 10. Mukama bagambye Musumba yagambye Katonda agenda kunviirayo tebalina ki? Mukama omulungi yebazwe. Okukkiriza kwabwe kubeerawo naye ate kusaanawo maki? Kade mukasoma akagamba ako wabeewo omuweereza akareceivinga. Wabeewo n'omuntu ali ku internet akareceivinga. Waliwo ebintu ebimu nga Katonda yandibikoze mu maaso go ne bitakolebwa because why? Tosirikako. Tokola ki? Olina emikwano 1000 naye emikwano 1000 bonna bamanyi ebikufaako. Naye bakugamba Mukama Katonda agenda kukolera mwetandika kino ovaawo n'essanyu Mukama nywezeza okutuuka enkya genda maaso basanyuse kadde mwaka akagambo katole bulungi. Mako 17 ne bataba na mizimu bo. Ne bataba na kusirika mu bo tebasirikira kye bamanyi. Naye bamala ekiseera kitono. Awo wabaawo okulaba ennaku. Kaakati nno babeerawo n'okusanyuka. Mukama yakoledde, Mukama agenda kunviira tebalina mizi. Ne bannyonnyola abantu nga 10. Kati Yesu agamba ennaku ne zijja ku bulamu bwabwe ne wabaawo okutaataaganyizibwamu kutono. Njogera kutaataaganyizibwamu ki? Omwezi abadde aweereza obulungi ebintu ne bikyukamu katono mu positioni kaki? Kati bwe kimala okubeera nga kikyukamu mu positioni katono nnyo ne babeera batya? Sika Bayibuli obeera ogibikudde ko obudde tetuyina. Awo bwe wabaawo okulaba ennaku ne waba okuyigganyizibwa olw'ekigambo amangu ago ne beesittala. Kati amangu ago ne baba nga tebakyajjukira biri byayogeddwa obunnabbi obwabaweerebbwa babuvuddemu tebabekyabijjukira bano sinti nno bagenda kusafaringa because why? Waliwo emyoyo gibakutteko wabula basobola okusafaringa because why? Tebasobola kugumira pain. Abantu be bategeezezzaako ekyo kye bagenda oyita mu bangi kati kisseemu engeri etali nnungi. Yesu omulungi yebaze. Kati essaawa eyo Bayibuli egamba nti okutekana kw'ekigambo bwe kujja eri obulamu bwabwe oba obunabbi bwajjanga bwa mwezi gumu ne wayitawo omwezi gumu ne jingira emyezi 2 okukkiriza kubula ne beekyawa. Bakoze ekyabo bakumeka. Eyasoose tumulaba abonaabona olw'ebizibu. Ow'okuyita abonaabona lwaki? Kubanga okugezesebwa kuzze ku ekyo kye yategeddemu eddakiika. Bwe yakitegeddemu n'akikola ki? Nze bangemerera batya nga nze bwe bagambako sijja kuddamu kukola nkyo. Katonda omulungi yebazibwe. Sireba bino lunaku lumu twali tulya emmere kyali kika kya lumonde ne mukene embeera nga mbi ewaka. Mmere twaginonanga Kaleerwe. Mukenda ne mugenda ne bakutikka ekifulusi badde Mukama Katonda ffe atujje wala. Mami agula ekifulusi ky'emmere ne bagula empuuta bagiyitanga fire nga balekako omutwe n'embirizi z'ekyennyanja n'omukira gwakyo. Wali bategedde byenjogera. Kati ekyennyanja ekyo omutwe nga bagwoddeko eyandibadde ennyama ebyenda baabiggyemu. Kati ekirikira kino n'omutwe kati ne mugula ebitwe nga 4. Bwe mala okugula ebitwe 4 gwe mwana mami tewali sente zibireeta ne bakutikka ekifuluusi ky'emmere ku mutwe ebyennyanja nga obikutte wano bigenda birebeeta bikutonnyira wenna oli mu kapale kampi ogenda otuuka nga gwamanyi bw'oli. Ennaku ezo nina amaka ge nabaddeko mami n'atuma omwana omu omulenzi ow'ewaka gende bwayise ogula enva nze sisobola kutambula eyo neewala natulise n'ensika negamba bannange Katonda ono alina ekisa. Tebakutikkanga empuuta ejjeetonye eziwera zikugoberera noyita mu baana banno b'osoma nabo eno ekifulusi kikuli ku mutwe n'empuutayo.
n'ogituuze waka n'oginaaza n'ogirongosa n'omala ogirongosa n'ozaayo omusango gumu. Ebintu tewabyoleza mbudde tojja kulya kulya oba ne bakusimba ebimmonde ebikalu discipline. Ono omwana bamutumye enva bwayise ng'enva bagenda zirya waka n'agamba mami wezisobola kutambula genda bwayise baliwa balikazo enva bazinona wali bwayise yetaagayo kaboda kamutwali bwayise akomyewo yebaagayo kati fenga ogenda kaleerwe empuuta mu ngalo eno ku mutwe eno mondanyiga bamukuwesangako tonnaseka anyiga. Bayibuli egambye nti baneeno bo bwe bawulira ekigambo ne bawulira enjiri ng'eyigirizibwa era basanyuka n'essanyu ne bakuba n'engalo ne bafuluma ekkanisa nga bagamba Mukama atukoledde, Mukama agenda tuviirayo. Naye olw'enkya ebyo baabulidde ne batabiraba, babeera batudde ku miryango gyabwe, baba bagenze ku mirimu gyabwe, ne waba watandika abalokole basiru tebalina magezi wabula nange ngenda nebyantamadda. Bakyuse nsigo zakuki ku lwazi. Omwezi abeera mu kanisa bw'abanga akuba nanga nefa taddamu ssaba nsigo yakuki ku lwazi ale ngenda kukolayo ki nze nkuba nanga. Katonda omulungi yebaze. Omuyimbi ayimba mu kanisa obuzindalo bwe bufa oba ebyuma ne bifa agaga nze namanya ayimba n'eddoboozi terifuluma ali lwaki? Naye oli yasigibwa ku ttaka egimu akuba ettendo n'alye n'agamba babadde ekyamu. Bano abamu bakuba ettendo lwa bizibu. Ekkanisa eyimba abantu ne bakuba engalo ne basanyuka. Nze nina anaku lumu esimu yange yabula nebaako esimu ya mutabani wange emujekosa naseka eriko apps 14 netekuli Bayibuli nemuweereza. Apps 14 eziri ku simu ye tekuliko ki. Kati nze musajja atonde netumikiriza nendabula edinga Bayibuli nagenza okuddamu gikwatako nga bagijjeeko yagijeeko bulijjo nsirika nebitunuulira nti mukwano gwange aliyo omuweereza muweereza. Esimu ye kuliko geemu nga 8. Nagamba yesimu eno genjikutteko njagala osoma ku Bayibuli kanziyoko wano ka Bayibuli someko mu Luka Matayo nga nzijayo netumiikiriza nzijayo Bayibuli ku simu yaani gamba nebonde ey'omuweereza anti yajinjazise nga nsimbako Bayibuli. Kati nga muneeweesirimu nungi Bayibuli ndaba terikuka bulungi ebitabo ebimu ebibikula tebivaayo nengamba kale kangira nsomerako awo. Kati ennaku etono mbadde n'olugendo bampa nkwata essimu ntuuka eri ngamba wayi Bayibuli eri kuneeno mpumuddemu wano kansome ku Bayibuli. Maama Bayibuli baalikwakulamu dda nga mulimu ne bassaamu ka apu akalala kali awo weekuba ekifaananyi ne kakutereeza eriisi eribadde eryenda lino eridda ke bateekawo awaali Bayibuli. Awaali ki? Sinapu ki abagiyita batya? Bayibuli baagijjawo ne bateekawo sinapu ki. Kyogera ne bamugambe nti oli nsigo yaawa. Neebuuza nempulira obuzungu olaba kyannumye nkyogeddeko nekkatuuti kyanneewuunyisiza. Ate nno nga mwana wa nabbi mulamba yeeyita namukubi wa mmere. Olina embagabaga ezo eza Yesu. Mukama omulungi yeebazibwe. Bayibuli baagiggyemu mulimu ki? Yeekola ki? Alina okwekuba eriiso litereere. Jjukira alina obuzibu bw'amatu. Tuyinza okukubanga kubangaladde kati eri ekunyiga. Oyo neiba osobola omusanga ng'essimu yeriko ebintu bingi nga Katonda amuyina. Wuliriza ensigo zino bwe ziba. Katonda amukola ki?
waliwo abamu nga bw'atandika okwogera Katonda n'okaaba simanya Yesu byakoledde. Yesu genda ku TikTok ye ng'amazuka noonyaako ku mikutu gye ojja sanga alaga ntungu. Alaga ki? Ne wano nga yatandise okwogera ebigambo ebyani nze nyiza okwonoona naye Yesu oyinza mukola otya mbamuza ku lusala sobola na kusobola. Bible musimu tebanga mulimu kinapu kya etereza figa etereza mutwe yerimu kona kulimo mbuze nti gwe yeetambulira mu biki. Njagala maliza njiri mubuuze yeetambulira mu biki. Mulimu ebifaananyi nga yeekubye, mulimu ebifaananyi nga amodola, temulimu yadde ekifaananyi nga aweereza, temulimu yadde ekifaananyi kya musumba, temulimu yadde vidiyo ey'ekkanisa. Vidiyo ezirimu ozimanyi? Engoye esiripye ezafulumye, gye yabadde akyaddeko, emmere gye yalidde. Mwekambabuulire muli nsigo, ebyo ebintu byonna byonna byokola birina we bigwa wano, birina we bikola ki? Kituufu Katonda omwagala, ye omwagala, naye ensigo yo yalwazi. Nze nalako omuweereza ng'akuba nnanga, nga mukubi nga yakubye ennanga akuba n'awunzika n'omutwe, wipolopolo banga mulokole baby welimya. Lwali lumu, gamba nirwo nti lwali lumu, ne bateekateeka okuba ennanga, bali awo overnight yajja atagala. Bulazi obadde ki? Nze kuba nnanga. Bonna bonna ne bakyuka ne bamutunuulira. Abamu ne bagamba mumugobe. Pasita n'abaana n'abagala siraba amugambako, siraba amugoba, muleka ayite wakuba ennanga, muleka ayite wakuba ennanga. N'agenda ku nnanga ye n'akuba, munne n'akuba nga byakuba tekali tebinyuma, naye ng'akola ki? Naddeeka. Kati ye teyategeerako nti yabadde ne ku kyaki, teyategeera omubi yamukoze eki. Kyekyo kye tubabuulira, omubi yamukoze eki, yamubbyewo. Kati enkeera nga yeetegeka ng'ayambala ng'ajja ku kyaki, bagenda kukola practice ng'akuba ennanga. Bona nga bamutunulire banne bagamba ne banne brazon wa Yesu wandi agwawa. Katonda mulungi yeebazibwe. Pasita teyamunyega n'ogwaddako emirundi 3 pasita tamukola ki? Kubanga muliriza kino Bayibuli egambye nti ekigambo y'ensigo, ekigambo y'eki? Lwali lumu pasita n'akwata akazindalo n'asomesa ku nguuli kiki esobola okukola, n'abawa example nga ya Nuuwa. Bulaza yekayeka ekigambo bwe yamala okiwulira ne kifuuka ensigo ennamu muki, yatandika okuba nga takyagangayira, n'atandika okuddirira. Ontegedde nti emirundi egisinga kyagisi yeekola, naye kikyagezaako okulaga okuyigiriza omuntu ekibi kyalimu kirungi nnyo okusinga omugeya nga tomukoze eki. Kubanga tamanyi waliwo abamu ng'omubi yababba. Kati waliwo abalala namwankuwadde Bayibuli egambye nti bano bolwazi bawulira naye okugesebwa bwe kujja ne beekyawa. Bw'abeera mu kkanisa ajja kuwuliriza bulungi, ajja kukola ensobi, bamunenyeeko afulume, n'endala afulume, n'endala afulume, n'endala akole ki? Kubanga si waaki. Yimusa emikono gye waggulu mugambe nti ayi Katonda nga omulungi, nkusinza n'omutima gwange. Olunaku lwaleero ekigambo kino kakifuuke ensigo ennamu egenda otambuza obulamu bwange mu linnya erya Yesu. Kubanga olina eza Yesu zimukubira engazi ze. Kati bw'omala okurisiivinga, waliwo abantu naawe boogenda okuyigiriza ekyo kyokola ki? Kati oba osize. Mutegede ensigo yabikula biki?
bw'oba wabulira enjiri n'egukyusa bulamu bwonna ogikwata bayibuli eno kyegezaako okulaga giyigiriza abaki ogenda kuba osizi kuba bakusigamu naawe sigamu maki mu balala. Mukama omulungi yeebazibwe. Bw'oba oyagala ssente siga ki? Bwe wali olokoka bakubuulira njiri n'okola ki? Eyo yali nsigo, naawe fulayo bw'obuulira. Kati owulira weetaaga ki? Buli kye weetaaga kirina ensigo yakyo. Weetaaga mukisa gwa ssente, beerako b'okulesinga ne ssente entono z'olina, naawe wagenda kujja abakusigamu mu linnya erya Yesu. Kati ekizibu kiri kimu, enjiri wagiwulira ne tolina bw'ogibuulira, obeera loosi. Bayibuli bagikusomera naye gwe tolinayo bantu babiri b'osomesa. Lwaki saavisi eno bweggwa teweefunza naawe beweefunza babiri n'obasomesa Bayibuli? Bibino bye nabagamba omwana n'omumalirako se nesoma bwa looya, njagala kubeera looya, nga tolina yadde obusobozi obuwolereza enkoko gye bagenda osalako omutwalo, genda ogisalako akwatibwa ekisangireke. Tobuyina. Nze waka nali looya nga kyantendekebwa kuva buto. Muto wo gwamwoleza ne wazza omusango gwe gwe bakuba. Ensobi yonna gyakola gwe gwe kati nga sisobola muwaabira ne gwe mukulu ewaka gwawaaba. Maama gundi muzanze akola ati gagamba jangu. Mami wange gagamba jangu. Omusaza akola ki? Nti akola kino nga ne wowaabidde nga naye amuyita. Ng'asooka afuumuula ku embooko awaabye, ng'addamu ng'ayita ne gwowaabidde nga naye amukuba embooko. Nga neebuuza maama kikyayagala. Tuzze misango nga tetuwaaba. Wali yantegedde byenjo nga neebuuza mami tuzze wulira gwawaabye gwe gwasooka okukuba. Ne gwowaabidde n'amukuba. Kyokka wuliriza ewaka bw'obeerawo ekyonoonese, oba wawaabye oba tewawaabye bagenda kukuba. Kubanga kyayonoonese buvunaanyizibwa bw'okikola ki? Kyanyamba okukula okutuuka eno gyendi mu myaka gyendimu. Ebintu byange mbikola mu nkola ndala olw'obulamu bwe nakola ki? Naye omwana ali waka, mwana mulenzi wa myaka 12 tasobola yadde okukola okuteeseganya ewaka. Mami olwaleero kundi yabadde aziza naye musonyiwe, ffe bakwatanga omuggo nga bagenda kuba mutooko n'okaaba nawe era nga ffe batukuba kakota. Mama bwe yakwatanga omuggo kuba nga batukuba kakota, ne bwe waleeta n'omukuba mutoowo n'ogamba bakube embuzi eyo. Embuzi eyo bagikuba lumba ntuma omuggo okuba muto wange, nereeta omuggo nga bwova gukuba nebakuwuba gumenyeka. Gwe naleeta bwe mmala okuleeta mami naŋŋamba guno gwolese ewaka nga bagula luga. Oluga olumanyi luwanvuwa ne lwewetamu luti, kati nga bakwata wano nabanga teruva mu mikono. N'agamba leeta oluga lwange. Nze kennyini nze yasooka okaaba. Namuza obadde ki? Kutumye muggo. Ninga omuggo gugikayo bagenda kubaani. Kyokka weebuuze bwazza omusango nze gwe bakuba ne kati mpulira saagala ate bakukole ki? Laavu eyo ng'ekuzimbiddwamu kuva ng'oli muto. Kyobala n'olwalira embonyaabonya. N'oleeta omuggo. Mama n'agamba kisiri wala gwe gwakusoosaako okukwa. Kageri weekaabya ki? Fuluma. N'otuuka ebweru n'okuba n'agamba jangu kati kankukuba okaabire eddala n'ogalabira. Nakuba jwajwa mboko 5 18 nkugambye ye bw'aba akuba atandikira mu Amerika. Jasha kubiyemu bukubi talina kyabadde kya mokozo nga 15 ge. Kati ono ne bamutandikako ogusoko ogwo ejiba giwera munena ne mutulika mwenna lumwate n'abaga mwenna muyingire. Kyava wali Bayibuli kyegambye nti tebaba na mizi.
tebaba naki bwasiga 5,000 annyonnyola abalala nasize 10,000 mmeka omubi n'alya ensigo ye neefa agenda omanyisaga yakoze eki Katonda omulungi yebaza yafiiridda yimusa emikono gyo kitange enjogera eri omukazi n'omusajja abali mu kifo kino olwaleero njogera eri oyo andaba n'atali wano Mukama njogera ekigambo kino kibeere ekigambo ekikyusa obulamu bw'okuva n'olunaku lwaleero buli kubonaabona okubadde gyali n'okubonaabona okubadde mu bulamu bwe Mukama ne mu nnyumba ye nga kujja olw'endowooza nga kujja olw'okusalawo okubi nga kujja olw'emyoyo emibi Mukama nkuziyiza n'omwoyo omutukuvu leero bamu obujulizi yadde ennaku zaabo ziringa eziyiseewo muyimirizaawo waatalowooza nti ayinza okuyimirirawo newakubadde alabanga ebiganye kitange olina obusobozi obutuwa byetwetaaga olina obusobozi obututeekaawo bw'oyagala tubeere abali wano n'abali ewala Mukama n'abali mu nsi ez'ebweru kitange ndagudde ku bulamu bwabwe okulaba omukisa ogwa nnamaddala okuyita mu maaso go wabiwa ayogera ekigambo agambe nti Mukama namulaba ng'akyusa obulamu bwange wabiwa ayogera ekigambo agambe nalaba omukono gwa Katonda nga guntandikako wabiwa ayogera ekigambo kya Katonda mundaye wabiwa baayibiramu abagambe nawulira enjiri eyakyusa obulamu bwange nawulira enjiri eyanteerawo obujulizi mu nnaku ezaali zisembayo gyendi kitange leka okubeerawo okwo kubeere kujja leka okwagala kwo kubeere kujja gibali buli omwalaba obulungi okuva gy'oli buli omwalaba ekitiibwa okuva gy'oli ayi Mukama weebale Yesu kubanga osangidde ekitiibwa n'ettema mukubire engali za buloge nti Mukama nzikiriza n'omutima gwange nti otadde awo nze w'oyagala okubeera bw'obanga osobola okwogera ebigambo ebyo byogere mugambe nti Yesu nzikiriza nti otadde awo we nnina okubeera mu linnya erya Mukama waffe Yesu Nazaaleesi kwira Yesu waffe engali eza waggulu haleluya ekigambo kino ngusabidde kitandika obulamu obujja gy'oli babegambye nti naye bano bo bawulidde